Omuntu omu n'ejjebuli eno atannategeerekeka yagaba n'emboozi ye ku mikutu gya social media ku byamutuukako ku lw'omukaaga oluwedde ku ssaawa nga 5:30 ez'ekiro bwe yeetantala okweyambisa oluguudo mwasanjala olwa Entebbe Express Highway. Mu bye yawandiika yagamba nga bwe yasinkana abasajja 6 nga babagalidde emmundu z'ekika ki AK-47 nga basudde n'emisanvu mu kkubo okulaga nti waliwo okwaza okw'enjawulo kwe baali bakola. Okumanya yali tayinza kubatankana anyumya nti baali beenaanise n'ebyambalo by'amagye era olwamukuba omukono teyabandaala n'asiba. Wabula oluvannyuma lw'akaseera omutima gwamukubira mangu nti bano bandibanga si bakuumaddembe olw'engeri gye baakonamu mmotoka ye nga baagala aggulewo era n'entaayi teyasala mmotoka n'agiwa omuliro ne yeggyawo. Newankubadde ono tatubuulira yaani yayambye abantu abalala bangi okuvaayo okujulira nti ddala waliwo bakyala kimpadde abafudde oluguudo luno olusuku mwe bayunja nga bayita mu kunyaga. Omwogezi wa poliisi Emilian Kayima akakasizza ng'ebigambo bino bwe bitali bya mpulira byogere ng'engalabi ya Nyanzi. Kituufu waliyo abafuniddeyo ebizibu wiiki ewedde era baakoze ne statement Kampala Metropolitan nga kigambibwa mbu abamu wabadde babanyagulula balina ebyambalo ebyefaananyiriza by'amagye. Ensonda zitegeezezza NTV nti emisango egisukka mwena gye gyakawabwa ku poliisi y'e Kajansi mu bbanga lya wiiki emu ate nga waliwo omulala gumu ogwaloopebwa ku poliisi y'e Entebbe. Omuntu eyakasembayo okwekubira endulu ku poliisi y'e Kajansi yagenzeyo mu kiro ekyakeesa Sande. Bw'obasimbawo mu maaso gaabwe basobola okubategeera nti y'ono eyakikoze. So okunoonyeza kwatandise. Newankubadde abantu bazze baloopera abakulu ebibatuuseeko, poliisi eyogera kimu nga kikwate nti okunoonyereza kugenda mu maaso. Oluguudo luno kabuwe misana lubeerako abaluyiyizaako nga baggalawo ebimu ku bitundu byalwo olwo ne basaba abayitirawo ensimbi okusobola okubaggulira. Bano Kayima ategeezezza nga bwe baakwatibwa edda. Twakola ebikwekweto omwaka oguwedde nga tujjako agavubuka agayaaye agaali gateekawo road block n'okubanyagulwa nga gabasaba ssente gabaggulire abo ne tubagobawo. Kyokka bwe tuzzeeyo okulawuna tukizudde nti bano baakomawo dda era ng'omuze gukyagenda mu maaso. Bwe baba baakomawo tugenda kuddayo tubakwata. N'ebifo abakola oluguudo bye baggala waakiri bayambako okusitula boodabooda eziyitiddewo okuzibuusa emisanvu era abagoba baazo babalekerayo eza sabbuuni. Mu ngeri y'emu Kayima alabudde abagoba b'ebidduka okwewala okuvugira ku luguudo luno amatumbi budde naddala mu kiseera kino nga terunnaggulwawo mu butongole. Ne kye twagala okubawa ng'okubalabula oluguudo tebanabadduggula kuliko n'obupande obulaga tokozesa luguudo luno naye era ab'emputu be bangi balukozesa. Bw'ofuna ekizibu mu maaso eyo rescue okutaasa kyaliba ekizibu bw'oba osobola okukozesa olulala kisingako. Solomon Kaweesa, NTV Akawungeezi.